Kyaddaaki Bobi Wine amaze n'agoba Eddie Mutwe gw'akyekumidde ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo gw'atana subscribinga nga gwe mulundi gwo ogusoose subscribinga awo wansi wamala ohitinga notification bell. Ebbanga eriyise Bobi Wine akoze amawulire oba abadde nnyo mawulire olw'ensonga ng'oggyeko ebya musically tabadde nnyo mawulire wabula politically abadde nnyo mawulire olw'ebintu by'azaakola n'embavu gye yavaayo nayo kubanga avaayo avuganya ku ntebe ya president wa Uganda muno. Bobi Wine ng'oggyeko primaries eyeesimbawo n'aziwanguliza Kyadondo East. Okuva olwo Bobi Wine tavangako ku mawulire okuviira ddala ku togikwatako baani era n'abaana byabufuzi abasinga basobola okubanga bamweyungako nga balaba alina vision. Mu ebyo ebintu by'azaakola Bobi Wine abaddeko n'abantu abamubeera ku lusegere babadde atambula nabo bawangadde nabo ebbanga lyonna baleetalekangako mabega. Bukyanga yayingira ebyobufuzi yava nabo mu music n'ayingira nabo mu byobufuzi ng'era bakyabeera ku kido kye. Mu abo abantu mwe mubadde Eddie Mutwe. Eddie Mutwe ye bouncer y'ogaye abadde abeera ne Bobi Wine essaawa 4 nga ye bouncer wa Bobi Wine. Eddie Mutwe yoyo omusajja ow'omutwe omunene ng'alina ekirevu oyo atera ossala akapata alina kasaluuni awo ekamooca era yabadde abeera nnyo ne Bobi Wine ku kido era ne saluuni ye bwe baagyokya oba lwe yajja Bobi Wine yamubeererawo nnyo okulanga saluuni ye esobola okuba nga eddawo. Ne bwe baali mu Arua gye baabakwatira era Eddie Mutwe yaliwo ku kido kya Bobi Wine abasinga mumaze ebbanga nga mulabako ku kido kya Bobi Wine. Eddie Mutwe emabegakaawo weeks nga 2 emabega yakwatibwa n'awambibwa. Kigambibwa mbu yawambibwa era ebyamutuukako byonna yanyumyako kitono tiyabigenda kiwanvu wabula yagamba yakwatibwa n'atulugunyizibwa nnyo okulanga ate baamukomyawo. Agamba mbu yakwatibwa basajja abaali mu uniform za leya nga baali b'amagye tamanyi gye yali. Eddie Mutwe okuva olwo Eddie Mutwe entambula ze Bobi Wine abadde tazitegeera bulungi. Okuviira ddala emabega Bobi Wine abanabyabufuzi abasinga badde bamukozesa nga platform ey'okusitukirako okutuusiza ambition zaabwe okuwaako ekyokulabirako aba defecting okuva mu DP basobola okuba nga beeyunga ku Bobi Wine okubeera nga bali gaining entebe zaabwe olw'okubanga Bobi Wine ettutumu lyaliko n'ekibiina kya NUP oba ekyatandika nga pressure group oba ekyatandika ng'ekisinde ekya People Power kyasobola okuba nga kimufuula ow'enjawulo mu bannabyabufuzi abali mu parliament. We twalabira ba Betty Namboze baani ba Medad Segona baani bonna basobola okuba nga bamweyungako okuva mu DP n'aba FDC abamu basobola okuba nga bamweyungako n'abalala bangi abaze bamweyungako olw'okubanga yabadde atundanga keeki yokya. Mu byobufuzi si bokka be basobola okuba nga bamweyungako olw'ettutumu ly'alina essaawa zino oba olw'embeera gy'ataddewo ebyobufuzi mu Uganda gy'ataddewo bantu bangi abaze bamweyungako gattako n'abayimbi banne. Mu abo abayimbi mwe mubadde Aganaga eyasobodde okuba nga naye akyuka eyakyuse kino I can confirm yakyuse n'agenda mu NRM era yakoze n'oluyimba ne president w'eggwanga lino Uganda Museveni. Ekyo kyo mukirabira ddala Chameleone yasobola okuba nga naye yeeyunga ku Bobi Wine n'abayimbi abalala bangi nnyo abaze beeyunga ku Bobi Wine ba Mathias Walukaga abandi mubamanyi kwali Projan osobola okuba nga obamenya awo oli notegera abayimbi bangi abamubaddemu naye abasinga bazze balaba ekigendererwa kyabwe baba abaguddemu ebigendererwa byabwe bazze nabyo n'asobola okuba nga agezaako okuba nga abeewalaawala bw'ati bwe bakizuula ekyo nti abaguddemu abasinga badduse baddayo gye bakola ki gye baava era yava mu NRM omulaba adduka addayo mu NRM oba yasindikibwa NRM okujja obega mu People Power adduka addayo mu People Power baganaga tubalabye abo badde tebalina lugenda abo badde tebalina gye balaga abo badde tebalina ng'era ku Bobi Wine kwe basibidde basobole okuba nga bafuna kye bafuna bamale balikole ki bagende abamu badde bagala kufunirako ntebe za byabufuzi abalala bagala retaininga positions zaabwe ze babaddemu eza constituency zaabwe ebyo byonna Bobi Wine azaabiyitamu. Wabula ono omusajja Eddie Mutwe emabegakaawo Bobi Wine yasobola okuba nga amujja ku gaadi ze era ensangi zino abasinga babadde b'obuzabinga movement za Bobi Wine mubadde mulanga Eddie Mutwe takyabeerako ku kido okuva bamukwata luli ziri weeks 2 emabega z'enkuga nti bamukwata ne bamuwamba okuva yali yakomawo Bobi Wine ade yamujja ku kido nga takyabeerako ku gaadi za Bobi Wine newe yabadde wano mu kooti kosajjo wano era teyabadde na Eddie Mutwe teyabaddeko ku gaadi ze era ne babounce aba Bobi Wine abalwanye n'abapoliisi
era twagenze olanga Eddie Mutwe taliiko kikuwera ddala nti ensonga nti Bobi Wine musajja wanjawulo ate musajja mugezigezi ebintu bye abibalira mu maaso so yasobola okubanga amugjawo nga tuvudde ku ekyo kumugjawo kubanga yamuwumuzaamu takyatambula naye waliwo screenshot yasobola okubanga efuluma yavudde munda yasobola okubanga efuluma ng'ekakasiza ddala Eddie Mutwe yani nga sinakusomerako screenshot eno njagala nsooke nkutegeeze nti abantu abamu abaava mu Bobi Wine bagenda mu NRM nga baali bakyali bennyo banfanfe even from music ne bajja naye mu politics y'omu eyali araninga Ghetto TV bwe bayita Ashbag Kato oyo blogger mumujjukira bulungi yasobola okubanga yeegatta ku NRM. Ashbag Kato kwaki mulese mwine emboozi Ashbag Kato yasobola okubanga alirizinga screenshot eno screenshot eri kunyumya ku musajja eno gwe tutugerako Eddie Mutwe oyo Eddie Mutwe yo musajja asala akapata ayina ekirivu ekyamaanyi gwatamutegeera bulungi era bw'olaba entambula za Bobi Wine okuva eddala Arua even musically mu music videos za Bobi Wine ezedda ojalaba omusajja omutwe omunene ng'ayina ekirevu ayina saloon awe Kamoocha gwe twogerako essaawa zino screenshot zino zaadde zoogera ku ye emboozi yabadde ya WhatsApp tekwabadde linnya mboozi ani gwe badde banyumya naye wabula emboozi yabadde ya WhatsApp nga banyumya ku Eddie Mutwe eno WhatsApp screenshot eno chat yabadde egamba bweti gwe mwana emboozi bwe yatandise gwe mwana ogamba otya nti awo tiwali omanyi ekiriwo Eddie Mutwe kibanda yamugoba Eddie Mutwe nti kibanda baba bategeeza Bobi Wine kibanda yamugoba kuba Bobi Wine omubanda wa Kabaka mubadde abadde atunda posta za kibanda kido buli posta nga azitunda kido nozamuli abantu abajja okwekolera ssente nga bagezako kukozesa Bobi Wine nga ze stepping stone okugenda bye bagendamu Eddie Mutwe si omusajja gutubalisosembayo okusuubirizaamu ebintu nga bino wabula screenshot egezako okutegeeza Eddie Mutwe emboozi gye baadde bamwogerako kati ne beeyongera ne bagaa nti kati kibanda yagamba abaana abamutambulirako tewabeerawo addamu okugamba Eddie Mutwe we tuba tulaga era ennaku zino mbadde mulaba Bobi Wine from nowhere tetumusuubira tugenda nga atuuse ne mukooti twali tetumusuubira nti anaabeerawo oba saya tuba tetumusuubira nti anaabeerawo wabula screenshot yasobola okubanga emboozi yongera negamba era kyova olaba entambula za kibanda ennaku zino tazimanyi alaba birabe Eddie Mutwe wenjogeera essaawa zino alayika ali mu NRM yalabiddwako eno emboozi eno ekakasiza nti Eddie Mutwe yajja kwekolera ssente ze era ennaku zino ne Bobi Wine yali yamutegeera okuva baamuwamba kyengezako okutegeeza teri muna People Power yali agenzeeko na meeting abasajja abo gye bali n'akomawo ng'ayogera olulimi lwe lumu tulaba bajjo tulaba abasajja bangi basajja mivule ku myaka gye teri yali agenzeeyo tulabire ku Kibalama ejjo wano bwe yavudde mu kooti oluvannyuma lw'okuva mu kooti n'amiitinga abasajja abasobola okuba nga boogera naye teyazeemu nga tayogera olulimi lwe lumu Eddie Mutwe okuva baamuwamba luli eyo emboozi mugijjukireyo okumuwamba n'akomawo yamala wiiki emu ng'ali mu buwambe okuva yakomawo emboozi gy'ayogera si yemu Bobi Wine tukkirize omusajja mugezi nnyo okubanga abasajja ng'abajja abeesembe abejjako mpolampola bakamiliyoni bano tubalabye nga bayimba mu NRM bakola ki basobola okubanga bajja mu nupo okubanga beefunira entebe y'obwa Lord Mayor nga kikyali ekigendererwa kyabwe male Bobi Wine bamusuula eri Bobi Wine yakibala n'agaa nti bano bazze kola ki kunfunirako platform nayo nawo n'aba makadi baaganaga tubalabye olero bakumye kadi obanga oli wa nupu enkeera n'ogenderawo mu NRM oba otegeeza ki gwe toyimirira ku mazima so gwakyekumire Projan Media TV osobola okubanga osubscribinga osobola okubanga ofuna amawulire agasingako tugenda kuba emboozi tugyongerako mpolampola nga bwe nkugamba nti leero Eddie Mutwe mu butongole ajoyinize NRM bwenja okujja nkugamba emboozi nali nabeeyongeddeko gwata na subscribinga nga gwe mulundi gwe gusoze subscribinga wabula gwe ayagala okulanga naffe nkugamba kino tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0703 25 9666 oba 0702 07 1951 gwe oyina business ki buli kika kya business nawe gwe ayina YouTube channel yo ng'oyagala eyongereko ku bantu ekule tusobola okubanga tukuyambako ne tukuwa ku magezi ne tukuyambako pushingira YouTube channel yo ku kasente akasingayo obutono osobola okubanga oweza ddala omuwendo YouTube gwesobola okubanga eyagala oba osobola okubanga oinfluencinga oba ofuna abantu okusobola okubanga olanga gwe otunda amasimu otunda ki
twegatteko kubakweze namba z'essimu oba weerezaako message ku WhatsApp tusobole okuba nga tukuyambako okukulaakulanya bizinesi yo. Subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala.